Kwanirizaako nnyo mukwano gwange nawe gy'osinza okuba ng'otuwuliriza nkutegeeza nti okola kyamaanyi nnyo okwekuumira go gano aga UG Updates TV. Nkutegeeza nti nno okola kyamaanyi. Kaakati General Muhoozi Kainerugaba ahiitinze back azzeemu aba US abazzeemu okusinziira ku kibadde kigenda mu maaso ne sanctions ze badde bateeka ku bannayuganda. General Muhoozi abazzeemu atya ng'omukwano gwange ali eyo ampuliriza. Kutegeeza nti ku UG Updates TV kw'osinzira okuba ng'otuwuliriza gw'atanaba kuba ng'osubscribinga genda mu maaso osubscribinge. Baganda bange abali emitala w'amayanja mbalamusizzaako nnyo, mwebale mulimu gw'omukola ogw'obutaweera okuba nga mwekuumira ku mayengo gano aga UG Updates TV. Kaakati okusinziira ku badde bigenda mu maaso mu ggwanga twabiraba nga General Muhoozi Kainerugaba yeewera nkolokooto mu ngeri gye twandiyise provoking, okusosonkereza aba US abasinga bye bakiyita. Kigambibwa nti General Muhoozi Kainerugaba be bamu ku bajaasi abatono abalina personalities mu Uganda mbu abataagala Western world, ensi ez'abazungu, era nga teyeetaaga na influence mu ggwanga lye. Bwe bityo bwe byogerwa. Bigambibwa nti wadde ne influence yaabwe tagyetaagamu mu ggwanga lye. Just ennaku eziyise emabega nga kajje atiisetiise US Ambassador William Pope ku mukutu gwe ogwa Twitter oluvannyuma lw'okumuwa warning ng'amwagaza apology olunaku olwa Monday, ennaku z'omwezi zaali 7. Ennaku z'omwezi zaali 7 ku ssaawa 3 abeere nga yawadde dda apology. Ekitabo ekyo asibemu obubwe ave ku ttaka lya East Africa. Ng'ebyo byonna bwe biri, ng'ebyo byonna bigenda mu maaso, General Muhoozi Kainerugaba teyasiteetinga offense oba musango gwonna Ambassador William Pope gwe yali akoze. Byonna twabiwuliranga mu ŋŋambo nga ngalabi ya Nyanzi nga twebuuza omusajja yakoze ekyokunyiiza gino okubanga ssaawa zino bamwetaaza asibyemu obubwe addeyo ewaabwe ku butaka, nga tetukyamwagala ku ttaka lya East Africa, si mu Uganda mwokka wabula ettaka lya East Africa. General Muhoozi Kainerugaba yali takyayagalawo Pope William Ambassador wa US. Kaakati olunaku olw'eggulo General Muhoozi yazzeemu n'apostinga ku mukutu gwe ogwa Twitter ng'ayogera kwa sanctions ku nnatti US zeeteeka ku baddugavu, ng'agamba Africa tesanctioningako US officials abayinvolvinga mu cold-blooded Bratos assassination ku bakulembeze baabwe nga Patrice Lumumba. Era General Muhoozi n'agamba bwe bagenda mu maaso n'okwasanctioninga abaddugavu Abafirika
naffe tujja bateekako natti, naffe tujja bateekako sanctions nga bwe kyetaagisa. Bw'atyo General Muhoozi Kainerugaba bwe yavuddeyo. Bwe mutaalekera okuteeka ku baddugavu natti, naffe abazungu tunatandika obbateekako natti. Mulekerawo kubanga mulinnya mu ttaka lya Afirika. General Muhoozi Kainerugaba bw'atyo bwe yastatinze ku mukutu gwe ogwa Twitter oluvannyuma nga twakava mu ssaaga ya apology ey'okubanga Popularium tyawandiikidde kitaawe apology olw'ensonga ezitamanyikiddwa lwaki awandiika apology. Kati yavuddeyo n'agamba mugenda mu maaso Abafirika ne mubateekako sanctions. Kyokka mu wano mwenyigira mu bintu bingi nnyo ebimenya amateeka. Naye omuddugavu tavangayo basanctioninga, naye ffe mutwasanctioninga. Nabagamba nziremu okiwulira, naffe tujja tandika obbateekako sanctions. Ne positi eyo kiraga bulungi nnyo nti General Muhoozi Kainerugaba nti awa sapooti bannayuganda golowooza oba Abafirika abo be ba sanctions ogenda mu western countries. Kubanga tujjukire recent sanctions US ziyatadde ku ba Uganda police officers 4 wiiki eri eyaggwa. Golowooza yena ensonga lwaki General Muhoozi yayogedde mu ngeri weetyo? Golowooza kyekituufu? Kubanga buli kimu kya mugaso mu ggwanga lyaffe. Ba westerners ba mugaso gye tuli, ne General Muhoozi aziweeru ng'eggwanga lye naye ali aligase. Kati golowooza nsonga ki ereetera General Muhoozi okwogera bw'etyo? Jangu mu comment section. Golowooza nsonga ki? Olowooza waliwo ensonga eri hidden behind statements za General Muhoozi Kainerugaba? Olowooza ayina kye yeekyabira mu ba westerners? Waki ayogeza buvumu? Jangu mu comment section okomentinge, likinga, sharinga. Ekyamakulu towerabira ku subscribinga gwe mukwano gwange ali eyo. Kutegeeza nti ku Yugi Updates TV kubadde osinzira okuba ng'otuwuliriza, weebale nnyo okwekuumira ku mayengo gano. Era nkutegeeza nti tovaako, tugenda kuba tukulita information omulala mungi nnyo gwe mukwano wange ali eyo. Abali e Nairobi, Dani ku Kenya Airways naye nkutumiddeko nnyo, weebale butava ku mayengo ga Yugi Updates TV. Tubaagala nnyo, mweraba.